akasembayo ngenda bawa akayimba k'omukyalo omukozi oba single mother neyanziza nnyo mwebale kunkyaza neyanziza nnyo mwebale kuzanya music w'abannayuganda mbasaba bongere okuwagira ebyaffe ebyawano bongere okuwagira Uganda music. And we are traveling. What? Singa mujja kwewuunya ate Shero ne Toto eno bikimayongi. By the way, tukyame twagala na kunywa ku mafuta wano ku Shero ne Toto. Anti mikolo thingi omukolo gwatandisezza. Tuli eno bayitayo Mbale. Tuli Mbale ndowooza ensi yo mugiraba eba yanjawulo okitegeera ensi eba yanjawulo ensi eba yanjawulo. Tuliyo ne Aizanti uyawo mu motoka. Aizanti buza ku bantu Malamusiza mjebaleko yengonyiridde twaze toyaka bwoti olekyo tandika butandi sisinesiba webabise Aizo tuli eno tulina eggana lyaffe ery'ente nja ngenda dibalagako fe eva tuba ku Muzuuli ndowooza olabye ziziri ente ziizo so tulina eggana lyaffe ery'ente temunyiiga ente ate iyi Namiro nga kintu yakisosoza. Okay, kati sawa yakwesiba goma nkwatemu ate okwata mukiryoke. Amanya nze RACHEAL NAMIIRO zivyo kati ngenda kwesiba ku Gomez. Omanyi all the time nokubeera nga making my friends to be busy. I want you guys to be busy. Njagala mbeere busy, njagala mbeere nga buli ssaawa mbapika. Ate kya mwebale kubeerako ku YouTube ya RACHEAL NAMIIRO. Mwebale bulungi nnyo kubeera nga musubscribinga. Nina kayimba kapya bakayita omukolo nagutegedde. Kati gwaba yagutegedde omukolo nga tonyuma obadde ki? Kati ngenda kwesiba kati Gomez. How do I look? Sinaba kunyuma, sinaba kukikola naye era kabina mukalaba mpapaaza obulaba nanga alinda wakumukolo gwange. Nze nja kwemoola ebyabalungi byonna bimaleyo nze kambabuulire okumanya nga nina obusungu wendituuka ku mukolo gwange ogw'embaga saagalayo wannugu. Nze saagala bantu bannugu ku mikolo gyange nedda bambi njagala bantu nga basanyufu. Afazaali ndigulaba ku benduulu nja kugula abantu nga bana buli omu muteke mu nsonda obanga muwa mutwalo bebiri nkimanyi bajja zikolera bajja kunkubira enduulu atugula bakabira ku bafu. Kale kantandika okwesiba naye badde ekyayagala kwogera tusookayo Kikooyi ngera omanyi omukyalo Omuganda osooka Kikooyi munda badde namaze dda okukisiba so kati n'olyoka otuuzaako Gomez
oba olina okulookinga beautiful. Ate nze mbagaye ku mukolo gwange oba bani abagenda okunyambaza ate suunu ovanga mu kyokubeera nga mu mutima gw'okisuubidde nga kigenda kubaayo ate nga ne Katonda akuba pulaani agamba omwana wange balina okumutwala. Ekituufu kiri nti Katonda yampulaaningira embaga ennungi, yampulaaningira okwanjula okulungi, yampulaaningira omusajja omulungi, yampulaaningira omusajja omulungi. Bane buli lwenkyogerako ekyo bapuya nga njagala nziremu nkyogere. Yampulaaningira omusajja omulungi. Oh my goodness, baby wange abale kunjagala panago ndazo omukwana abasinga banjogeddeko mbwera wamala nokkiriza Doni Fauzi wanaliro bwamala n'omukkiriza mbwate era katwaliko olinawo gayo omulala. You guys, you don't know me. I'm so difficult nkaluba nze siri mwangu naawe ntya wenjagala omuntu njagala ogu njagala omu era one day I'll show you my baby. I'll show you my hubby. You know? Woo! Pyanga wenchogerako bane mpuye sanyu. Nzani agenda ova kulujja Namiro waabwe. Okimanyi ngenda va kulujja. Obadde okimanyi nva kulujja. Kale. Kanesibe Gomesi ya dedi ziri basenga be bajja okuzinsiba. Anti wali obanga mugole. Bannange nga teweetaaga kumanya ng'ebigambo ebingi nedda tebyetaagibwa. Otobola abagole batukuniza ne batuteeka eri mu kisenge kyaffe nga tebaagala mulala yenna ajja kusimba mu kigambo. Ate omwami gw'ogenda okufumbirwa ate alina abakazi 6 mbw ate kati ate yazaala ebbali abaana 10 si musango. Essaawa eyo nze mba muyina abawange kati omusajja wange bwogu bwomu kuba nange ndi wenzeka okiri tukanga wuli ayagala okufunayo mulala nga ngamba mami nsobola okufunayo ku muntu omulala nga mugamba biye funayo kubanga nze kati mpulira ndi bize nnyo nkaluubirizibwa. naye bannange Namiro weeyogeza wamba birekero bikwata aye Namiro weeyogeza kale amala okwesiba ng'amoti oli otya sweetheart? Ndi bulungi nnyo. Oli bulungi? Osibye otya? Olaba otya nga olwana lulenzi lututse? Bannange simanyi olunaku ninza okunyumira omukolo olaba wano nekozeeko biri simple naye nga ndabika bulungi. Olaba onyumira okugutali gugwo. Olanyumira okutali gwange olwo ku gwange anti nvaayo mbagamba yakula obubi wakukiraba ekitegeera ate olaba nga onyumye nga toyambadde munabe kalitunsi olaba onyuma nga tonaba kwambala ate olwo uyo sinaba na kwambala kyekituufu onolabika otya ng'omaze okwambala Gomesi nayo tebagipapira kituufu era ng'omukazi omuganda olina okweteekateeka Gomesi n'ogiteekateeka. Abasajja baagala nnyo omukazi abuguma kati buli lw'obeera ng'oyambadde eno Gomesi bannanga obuguma maama bw'ogambye oba obuguma bwenna oba mu bugumu kikabuka ate olwo abatabugumye abo bakudibira ku nzija tonsokola bigambo bangi bajja kunyiiga mbalowooza nze nange empisa kumpya kumufuna nga nnumya ogwa waggulu n'ogwa wansi anti ate abuguma yeevume nnyina yamuzaala bagala ne bakusibako abasajja otimako nogaa ne mukama Katonda lwaki tompa owange lwaki abantu bano bansibako abasajja baabwe n'olyoka notunulira gwe bakusibyeko n'owulira nga n'ennyindo zinyogoza n'ogamba oba kiki kye tuliko oba n'onyogoga amatu ng'owa booda mwana gwe bizibu biba bingi mukadde ako naye mukama ate wakuwowuwo annange nze bino byo simanyi nga ejja nninza kigambamu naye kale tutandise okusiba Gomesi
Limukwesiba si byangu. Abamanyi okubisiba mubitegeera tebibangako byangu. Tebibangako byangu nizo kisiba emirundi nga 7. Olwo lwenkisiba nga nkiddamu. Temunyiga kitambala nkyakitereeza munnange. Josi byangu bino ebintu byaffe ebyekiganda. Ondaba otya? Otafali gyeriri? Olaba ate yakulobiwa kukiraba. Olaba kajjidde wano gali bugomesi. Sobola nonyeenya. Kati olwo singa waliwo abagenda okukola olugezigezi nga beefudde nti balina kye basobola mu kusiba ekikooyi n'ekitambaala ne gomesi. Ekulemye nze ndisenga wani nombikola ku lwammwe. Taagamu omukono gw'omusajja wano. How do I look? Amala okufuna ku kagatto ate modelinge bulungi. Omuntu manyi okola ki? Ndowooza mukitegeera dizayina waaba. Dizayina ntuleka okuba tekiggwa. Eno bagiyita gomesi, tebagisiriirako mannya. Oluvaawo abayimbi nammwe munyuma nnyo, bayimbi munyuma muyimba. Mubuuza kikwete ekigaana okunyuma. Olwoba toyagala kweteekamu ssente kiba kigenda kukalubirira. Nakati ffe tweteekamu akasente. Mbala ze step to step, step to step. Kani mukwambala ku ngatto.
Karibu habari. Asante.
Thank you so much for coming. Independent. Ibongere.